tugenda okuliza omusumba waffe Musumba Ssembuusi n'obubaka bw'azzaatuwa ng'ayongereza okwo. Sebo Musumba Ssembuusi tukwaniza Mukama waffe kino kye kiseera kyo. Mukama waffe yeebazibwe atuwadde omukisa ogw'okuddamu okuwuliziganya ate era nga tuyita ku mukutu guno Mukama Katonda gwe yatuweerako omukisa okwegattira wamu bannayuganda abali eno mu Amerika okusinzanga nga tuwuliziganya okuyita ku mukutu guno. Njala okubeebaza abaana ba Katonda mwenna abamaze okutuuka ku mukutu n'abatonnaba kutuuka olw'enteekateeka eno Mukama Katonda gye yaboolesa okukola, kubanga ekyamazima kiri nti waliwo obugayaavu bungi mu kkanisa ya Mukama nga bangi abandi badde n'omukisa ogufaanaganako bwe guti naye nga tebagufuna. Njogera newankubadde mu nsi ey'ewaffe ey'obutaka nti bangi tebasobola kukuŋŋaana wamu naddala okusinziza wamu n'okusaba mu biseera ebitali bya lunaku lwa Sabbaato. Naye ndabye nga kya mukisa munene okubanga musobola okukuŋŋaana okuyita mu kuwuliziganya kuno mu bifo eby'enjawulo abangi bwe mutyo. Ekigambo kino mukikulaakulanye, mukikuume, mukirwanirire, temukita, kubanga y'engeri yokka gye tuyinza okuganyulwamu mu tekinologiya ow'omulembe aliwo. Abalala bayinza okumukozesa obubi, naye obanga tuyinza omukozesa mu kukuŋŋaana okw'ebirowoozo by'emitima gyaffe ne tusinza ne tuyiga ekigambo kya Katonda ekyabaagalwa nno kya bugagga tekiri mu nsi endala. Sibirowooza nti waliwo gye kiri awalala, kikyali wano ku lukalu lwa Amerika, waawo mu kisiige kigende ne mu bifo ebirala nga mu Bulaaya ne mu Asia ne waffe mu Afirika. Ndowooza kyali tukoze bulungi, naye mukikuume, mukirwanirire. Erinnya lya Mukama waffe bannange lyebazibwe era mujja kukifuniramu omukisa omunene ddala. Njala ate era n'okwebaza olw'obuvunaanyizibwa bwe mutuukiriza. Nja kubasabiranga nnyo kubanga ndaba emirimu gyammwe bannange gibakooya. Kyeneetegereza nti mukola nnyo ne mukoowa naye temuggwa mu maanyi. Mukama Katonda ajja kubawa omukisa olw'ebyo musobola okutuukiriza. Era mbeebaza n'olw'obuweereza obutali bwa ngeri zimu bwe mutuukiriza mu kanisa ya Katonda yonna gye musinziza, ate era ne waffe Uganda, ate era ne mu kibiina kino famire eya Ugama. Mukama waffe abongere amaanyi era abongere omukisa, buleme okuterebuka newankubadde nga wayinza okubaawo ebimalamu amaanyi, naye mugende mu maaso. Mukama ali wamu nammwe. Naye ekiseera ekifaanaganako bwe kiti Mukama ampadde omukisa okwongera okwogera ekigambo kye okuyita ku mukutu guno eri abatuwuliriza mwenna yonna gye muli. Kale nja kubeegayirira era twongere okwewonga mu maaso ga Mukama Katonda waffe abeera omuyigiriza waffe mu bigambo bye tugenda okwongera okuyiga. Kitaffe Katonda w'eggulu, Mukama ataggwaawo omutukuvu, twebaza olw'obulamu bwaffe, twebaza olw'ebizibu by'otuyisaamu, twebaza olw'obuweereza bw'otadde emikono gyaffe, era twebaza n'olw'ekigambo kyo ekyo ky'oluŋŋamya mu mitima gyaffe buli lunaku eri buli muddo n'omuzaanawo, ate n'ekyo kitugenda okugabana awamu okuyita ku mukutu guno abaddu bo n'abazaana bo yonna gye bali. Weewaawo n'obubaka banaabuwulira mu biseera eby'enjawulo nga bulikodingiddwa. Katonda waffe ffenna tuluŋŋamya otuwa omukisa, kyoyagala kituukirizibwe mu bulamu bwaffe, tulyoke tubeera abaweereza abalungi abalina byonna era abawangulira awamu ne Kristo ku bwa Yesu omulokozi waffe. Amiina.
Amina. Abagalwa nyongera ku kigambo ekya spiritism ne ku mulundi guno nga bwe nasuubiza luli nga ngenda ku nsonga eyitibwa modern spiritism. Waliwo eyambuuza ekibuuzo n'agamba nti enjawulo ya spiritism ne spiritualism yeruwa, naye namuddamu tetwali ku mukutu ne muddamu nti kumpi byebimu. Spiritualism ebeera endowooza egendera ku mizimu oba ku myoyo. Butudde eri mu bukafiiri tugiyita mizimu, naye ate olw'okubanga omulembe gwaffe musomi, emizimu gyabatizibwa erinnya eddala nga gy'emyoyo. Kale nno bwe twogera ku myoyo, bwe twogera ku mizimu, twogera ku kintu kyekimu, naye endowooza oyinza okugiyita eya spiritualism, ate enjigiriza olw'okubanga erinnya ku myoyo eyitibwa spiritism. Weewaawo ism, ekigambo kyonna bwe kibaamu ko ism, oba kiri mu byabufuzi, oba kiri mu bya ddiini, oba kiri mu byabuwangwa. Ism kitegeeza ndowooza ezimbibwa n'efuuka enjigiriza. Kale nno wonna okitegeredde muganda wange mwannyinaze, tekikubuzaabuza, njala kugamba nti kumpi kyekigambo kyekimu. Enjigiriza ziva mu ndowooza, ate endowooza zivaamu enjigiriza. Kale kyekigambo kyekimu. Naye nasuubiza nti olwaleero tugenda ku modern spiritism, oba engeri eno ey'enjigiriza okugoberera enjigiriza ey'emyoyo, naye ng'ekolagana n'omulembe gwe tulimu. Ekigambo kino modern kiyimirirawo olw'omulembe gwe tulimu. Kyakusaalirwa omulabe Setaani tasigala mabega, naye oluusi tumutegeerera mu mirembe giri egy'edda. Waliwo abamutegeerera mu misambwa yokka, waliwo abamutegeerera mu mayembe yokka, abalala bamutegeerera mu mizimu giri gyokka. Ejja ssenga yafa n'ebirala ate n'akomawo, jjajja yafa n'ebirala n'akomawo. Abalala bamutegeerera mu nyirizi zokka, mu buti buli, mu mbugo butubeerera ewaffe e Uganda, embugo bigali. Kaakati abamu bamutegeerera eyo mu masabo gali ag'emmanju agalimu n'ekkukuuzi. Naye omulabe Setaani tasigala mabega. Weewaawo ne mabega tavaayo bye yatandika edda tabita, naye ate atuukana n'omulembe buli kiseera. Omulembe bwe gufuuka omusomi ne Setaani asoma. Omulembe gubeera obunaddiini ne Setaani naye afuuka munaddiini. Y'ensonga lwaki Yesu yalabula nti balijja gye muli mu byambalo eby'endiga, naye munda nga misege egisikula. Endiga kifaananyi kya bukristaayo, kifaananyi kya Yesu Kristo, kubanga ye mwana gw'endiga owa Katonda. Naye ate emisege munda aba girayo ddala kyennyini Setaani kyali munda. N'olwekyo bwe tugamba modern spiritism, tuba twogera ku busamize obusomi nga butuukana n'omulembe gwaffe, nga busobola okubeera ku kompyuta, busobola okukozesa amasimu gaffe, busobola okuyimba ennyimba zaffe, busobola okulabikira mu bizimbe byaffe, nga tegakyalinga amasabo gali ag'edda agabeera eri emmanju g'ensi, okusobola okwogerako nti gagalimu n'ekkukuuzi, nga mulimu ebintu ebiwunya n'ebirala. Setaani asobola okuyingira mu mbiri ez'omulembe guno, asobola okubeera mu palaces, asobola okubeera mu mansions ez'omulembe guno. Kaakano njala kwogera ku spiritism ow'omulembe gwaffe. Obulimba omulabe Setaani bwe yatandika mu Adeni,
tabuvangako kubanga obulimba buno yennyini setaani bayibuli emwogerako nti mulimba era obulimba bwe yakozesa okusobola okuyingiza Kafwankunaye w'ebizibu bye byonna mu nsi yaffe n'okutuusa olwaleero setaani akyagenda mu maaso newankubadde mu mulembe guno ogusembayo bwe bulimba bwe bumu setaani bwagenda akozesa okuzimba endowooza okuteekawo enjigiriza okuwabya okubuzaabuza okutabulatabula ekigambo kya Katonda okumalamu abakkiriza amaanyi okubakyamuukiriza okubatambuliza mu kizikiza n'okubagira ddala mu kkubo ery'amazima. Obulimba obwo nzize mbwogerako ne mu byokuyiga ebiwedde naye bayibuli mu kitabo eky'olubereberye essuula ey'okusatu lunyiriri olwokuna mbajjukiza ebigambo sitaani bye yasooka okwogerera ddala mu lusuku Adeni kyali kyakulwanyisa ky'amaanyi era kikyali muzinga munene ogugenda guzikiriza abantu ba Katonda okuyita mu mbeera ezitali zimu. Yagamba Kaawa ng'amaze okumusigamu ekibuuzo kiri kyali kireeta okubuusabuusa nti kozi ebibala eby'omu lusuku byonna Katonda yagamba temubiryangako. Mukazi wattu n'addamu nti ebirala byonna yabituwa naye yatugaana omuti gumu gwokka ogw'okumanya obulungi n'obubi. Omulabe sitaani kwe kugamba nti okufa olunyiriri olwokuna yes omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Olunyiriri luno mu Lungereza lugamba nti you will not surely die. Singamba dde nkitaputa literally nga nkitaputa nga bwe kiri nti temulifiira ddala not surely die temulifiira ddala. Ekitegeeza nti ekyo Katonda kyeyogere kiringanga okufa si kufa wabula kwejjulula kukyusa mbeera kwambulamu bwambuzi guno omubiri ogw'okungulu omuntu n'afuuka kirala. Era ayongerako n'agamba nti okufa temulifa kubanga Katonda amanyire olwokutaano nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Bayibuli endala egamba nti nammwe mulibeera bakatonda mulifuuka bakatonda. Obulimba obuli wano buwerawerakoko. Okusooka Setaani asuubiza obulamu obusinga obukatonda bwe yali awadde abaana b'abantu ng'asuubiza obulamu bwe bafuna ku lunaku lwe bafa ng'ate olwo bava mu bulamu obutono ne bagenda mu bulamu obungi. Ekyokubiri Setaani alimbalimba ng'agamba nti abantu balibanga bakatonda mulibanga Katonda era mulitegeera byonna. Mu ngeri endala agamba nti kaakano mutegeerako bitono nga muli mu mbeera eno mutegeerako katono naye ate bwe mukyuka bwe mujjulukuka olwo mutegeera n'ebyebyama musobola okutegeera n'ebyo ebirabikanga Katonda byeyakweka. Musukka ku nsalo Katonda gye yateekawo ne mutegeera ebyaliwo ebiriwo n'ebijja okubaawo ne mubitegeeza n'abalala. Era mujja kuba bagezi era mujja kuba b'amaanyi era mujja kubanga musobola okukola n'ebyamagero mujja kubanga musobola okukola ebyewunyisa mujja kubanga muli ba kitalo nga mukola n'ebikuuno bingi. Ebyo byonna Setaani abyogera kubanga yali amaze okwefuula. Setaani yali amaze okwefuula obusota nga tali mu mbeera ze ez'obuwangwa bwe Katonda mwe yamutondera nga malayika kerubi abikkako. N'olwekyo abisuubiza omukyalo ono Kaawa nga n'okulaba kaalabako ddala ayogera mbadde simanyi ng'omusota gwogera. Singa oba otuddawo mu ntebe omusota ne guva eri oba enfudu oba emmese nejja nekangabala oba ne gukangabala ne gutandika okwogera kwegamba olabanga kyamagero olabanga
ebiva mu kamwa k'enfudu eno byamagezi oba singa kabadde kasolo kuno ndabako obusolo buno bwosikwiro kwega ne kayima wali mu buti ne katandikwa ne kafuutula eddoboozi nga lyenjogereramu ekagamba owange musumba sembuusi oli otya kwegamba oyasaamirira ojagalala kati bwe katandika okwogera ebintu tulaba nga kyamagero era omuti ogwo guyinza okutandikirawo okufuuka senta olw'okusamize olw'okuba nga kasikwiro kwogereddeko okuva mu kiseera ekyo n'okutuusa kaakano setaani azimba obulimba obwo n'agenda ng'abuzimba yensonga lwaki abantu kati tebakyamala biseera byabwe mu bayibuli tebakyala kuwuliriza nnyo bino bibuulirwa tebakyala kufaayo nnyo kubiyigirizibwa wabula bunoonya omusajja ow'amaanyi ali luddawa kiki kyalinawo bw'otuuka wali n'agira nti ne mugweri bwe mugweri ne musambagala bwe muvaawo ogenda okukyenkyabi buli kyokatako kireeta ssente ano lino w'amaanyi agira kubugizibwa ati obulwadde ne buwona gutoguba ne guponyaponya kansa n'awona ate oyo w'amaanyi olemeddwa kino kiri oli abikolako nnyo omusajja w'amaanyi ensi yonna ekulumukuka n'enveno n'eddeeri enoonya by'amaanyi enoonya by'amagero abantu babakuba bigwo abantu bakaaba abantu basambagala abantu basula basaba kwegamba neweewuunya n'okwewuunya obulimba obwo sitaani agenza abukuza abukolera mu kyama ate n'abukolera ne mu public mu kyama mu mulembe gwaffe abantu bakyalirwa babba abaafa ne beebaka nabo bakyalirwa abaana baabwe ne babalaba nga babayonka amabeere naye ate nga baafa bakyalira banyaabwe ne bajja ku dining tables n'amalawo eddakiika 5-10 ne balya bonna emmere bakyalirwa abafuzi ab'edda abaamaledde okufa bannaffe mu bisaawe eby'abayimbi mu fields ez'abayimbi bakyalirwa abayimbi bakayinga ab'edda ne bajja babawa ennyimba empya ne babawa gita empya ne bagenda ne bakola launches ez'amaanyi naye bagati gundi yatandika juzi okuyimba myezi 2 gyokka naye yagenze giti yakoze launch yafunye millions of money naye mwabaludde mu bisaawe by'okuyimba nga mulaba temugenda kati eri ku lusozi ejindi gye babijja pasita gundi yamusabira yagenda omanyi bwogenda eri wali amaanyi nawulira gagakuyingira muli naye abaagala omujjukire gye twatandika ne bamalayika abaasigala mu ggulu 2 ate ne bamalayika abaagwa abajja ne setaani ku nsi eno bamalayika bano basobola okugeegenya embeera zonna kubanga bali supernatural. Pawulo yatugamba nti tetulwana na mubiri na musaayi naye tulwana n'ab'obuyinza ab'omu bifo ebya waggulu, supernatural beings abali mu nsi naye ng'amaanyi gaabwe galikolera mu kizikiza ekisukkiridde kutegeera okw'abaana b'abantu nga bayinza okuyimirira ku bituuti basetaani bano basobola bamalayika basetaani bano basobola okuyimirira ku kitu, basobola okutendeka omuntu n'atuuka ku ddaala lya busumba n'ayimirira ku kituuti n'alyoka ayambala empeta n'awuba ku mukono bonna ne bayiika eri kati ne bayiika eri ne basambagala ne basiruwala bwe bavaawo ne bagenda bafuna ebiringa emikisa ne bagamba nti omusajja oli yatuwadde amaanyi. Kati ye setaani tafaayo oli munaddiini, tafaayo oli wa sports, tafaayo oli muyimbi, tafaayo oyagala maka, tafaayo oli businessman, tafaayo oli munabyabufuzi. Iye bamalayika be weebali. Kale tafaayo bw'obanga oli mukafiri tafaayo bo bayise mizimu gy'abajjajja agenda naawe mu mbeera eyo. Naye oba oli musomi tafaayo oba ogiyise mwoyo mutukuvu
oba omuyise Maria oba omuyise mutuukirivu gundi efa yansabira kati ye muwolereza wange tafaayo so nga kyonna kyakuwadde nga kimaze okukujja ku Yesu Kristo n'essuubi ery'ekigambo kya Katonda ebisuubizo ebirimu nga tukyabirina ng'okusaba ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba nga si kyokola n'enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi ng'omategibwamu n'amateeka ge ogamenya n'ebyo ebigwanira abakristaayo tokyabikola naye ng'olina shortcut mu modern spiritism Setaani ataddewo shortcut ez'okufuna ebiringa emikisa era ekyewuunyisa ng'obunnabbi bwe bwogera abantu bafunye bingi ebiringa emikisa nga tugenda mu maaso nanga kubajjukiza nti bino Setaani yali yabiteekateeka dda eri mu Isaaya atwala bapulaani ye ng'agamba ndirinnye okusinga ebiro ebikoma ndifaanana oyo ali waggulu ennyo ndituula ku lusozi olw'ekibiina eky'abantu abangi ku nkomerero ez'obukiiko obwa kkono ku njuyi ez'obukiiko bwa kkono ndirinnye okusinga ebiro ebikoma ndifuula entebe yange okusinga engulumivu okusinga eya Katonda pulaani eyo Setaani agenza agituukiriza n'ateekawo kaakano kye tuyita modern spiritism. Njala okubatwala mu kitabo kiyitibwa ekyakubikkulirwa kubanga essuula ziri 3 nnamba Katonda mwabikkulirira obukodyo bwa Setaani. Essuula y'e12 tugisomyemu emirundi mingiko nga Setaani yasooka lutalo mu ggulu naye bw'ataafuna mukisa kuwangula bw'agobwayo n'ajja ku nsi n'abamalayika be n'alumba ekkanisa era mu kulumba ekkanisa yatandikira ddala ku kulinda Kristo ng'azaaliddwa amulemese. Twebaza Mukama Katonda kubanga Yesu Kristo yawangula. Bw'awangula essuula y'e12 emaliriza olunyira 17 nga lugamba nti ogusota ne gusongwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omuzadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Abaasigalawo balina obubonero bubiri bwokka, bakwata ebiragiro bya Katonda ate balina n'okutegeeza kwa Yesu. Ebiragiro bya Katonda bye biruwa ze mateeka ag'empisa, empisa za Katonda nga bwe zoolesezebwa mu mateeka 10. Tetugamba nti okugakwata mulimu obulamu obutagwawo, naye Katonda atubikkulira principles ze tusaana okutambuliramu ez'ebyo by'ayagala. Enjigiriza zonna ezityoboola amateeka ga Katonda nga n'ezimu zisensedde mu kkanisa ya Katonda eyasigalawo, ezo bannangiza Setaani. Ekyokubiri, abalina okutegeeza kwa Yesu. Enjigiriza zonna nga Yesu Kristo zimupaatiikako engeri endala, ezo nazo ziva mu kuyigiriza kwa Setaani. Sifuddeeyo oba abapaatiikibwako nga batuukirivu ensi ebagulumiza, sifuddeeyo oba nga bantu buntu nga nze kamwa koogera, sifuddeeyo oba nga balina n'emikisa gye baleetedde abantu, naye kasita baba nga bajjawo ekifo kya Yesu Kristo, okwo nako kuyigiriza kwa Setaani. Naye olw'okubanga abaasigalawo banyweredde ku ebyo ensonga zino ebbiri, bakwata ebiragiro bya Katonda ate balina okutegeeza kwa Yesu Kristo. Essuula y'e13 Setaani naye kyava asitulawo ebiringa obwa Katonda. Wano abampuliriza njala mwetegerezeewo nnyo. Essuula y'e13 eyakubikkulirwa, Setaani bw'alaba nga abaasigalawo balemedde ku biragiro bya Katonda ate era balina okutegeeza kwa Yesu Kristo, kyava ayimusa ebiringa obukristaayo, ayimusa kye tuyita false trinity,
false trinity obusatu obw'obulimba. Bw'onoosoma essula ey'ekumi n'essatu ojja kusanga ensolo ey'olubereberye, ensolo eno ey'olubereberye ng'erina ebifaananyi by'ensolo ziri eza Daniyeli. Mu Daniyeli essula ey'okubiri ne Daniyeli essula ey'omusanvu tusangayo ensolo ng'emu mpologoma, endala ngo, endala ddubu, ate ey'okuna nga yeefaanana bulala. Bonna ojja wano mu kubikkulirwa ojja kusanga ng'alaba ensolo nga eri emu naye ng'erina ebifaananyi biri byonna ebina. Okusooka ensolo eno y'amayembe 10 ate ya mitwe 7. Njala otandika okusiiga ekifaananyi. Ensolo ey'amayembe 10 ate ng'emitwe giri 7 obigabanya otya? Kati ensolo eno efaanana bulala. Naye bw'ogenda ku lunyiriro olwokubiri ng'agamba ng'efaanana nga engo. Mujjukire nti engo teba na mayembe, naye ate eno yo erina amayembe. Ate n'aleeta ekifaananyi ekyokusatu ng'eringa ddubu, ebigere byayo biringa ddubu. Mujjukire nti ate ddubu teri mu luse olw'ebisolo ebimerako amayembe, naye ate ebigere byeno biringa bya ddubu. Ate n'agamba nti akamwa kaayo nga kalinga ak'empologoma. Kiba kitegeeza nti Setaani agasse forces nyingi, agasse forces nyingi eri mu Daniyeli essula y'omusanvu. Buli nsolo yali ekiikirira buyinza obw'obwakabaka obw'obukafiiri, naye buli nsolo teyeegatta na ginne waayo. Obwakabaka bw'empologoma bwa Babilooni bwali bwokka, obwakabaka bw'Abamedi n'Abaperesi bwakyusa sisitimu nayo yali ndala, obwakabaka bwa Alexander the Great Bayonaani nabwo bwalina sisitimu zizaabwo ndala, nazo tezaafuna tezaaperesi n'Abamedi. Naye wano mu kubikkulirwa kati alaga nti Setaani aleese forces zonna nga bwe yajja azikoleramu n'azigatta wamu n'azambaza obuyinza bumu. Kale bw'agenza okumanyiriza wansi eno n'agamba nti ate ogusota gwe gwagiwa obuyinza bwayo mu bwakabaka bw'ensolo. Bwe tuba tusoma obwakabaka bw'ensolo ate tetuteekamu misota. Ndowooza munanjulira abaasoma ku bintu bino. Ogusota gugwa mu bika by'ensolo ze tuyita reptiles, naye ate ez'ensolo zigwa mu kika kye tuyita mammals. Kyokka ate wanaagamba nti ogusota gwe gwawa ensolo eri amaanyi gaayo, kifaananyi kyabwe gafu. Ogusota ye Setaani. Ate ensolo tujja kubalwisa bino abamu mwabisomako dda. Ensolo papase, obwapaapa. Kaakati agamba nti obusomi buno ensi yonna bwetendereza, bwebunamira, obulabikanga bwe buyigiriza, bwe bukulemberamu, bwe bukumaakuma, bwe butaasa, butudde ku ntebe ey'obusota. Eyo nayo ensolo ey'olubereberye. Bw'ogenda ku lunyiriri olw'okumi ate n'aleeta ensolo ey'okubiri. Ensolo ey'okubiri eno yo ng'erina amayembe 2 agafaanana ng'ogw'omwana gw'endiga nagikolako luli, naye ate neeyogera ng'ogusota. Wano kyewunyisa, eno ensolo yo eri eyambadde obukulisitaayo, naye ate ebigambo byayo bw'obyekenneenya tesiba ebya Bayibuli ddala ddala. Etandikira mu bukulisitaayo n'emaliriza ng'eyogeranga ogusota. Njala munootinge nti ku nsolo y'olubereberye obuyinza buvudde gusota, naye ku nsolo ey'okubiri ate nayo eyogedde nga ogusota. Bw'otuuka ng'okkirira wansi egamba nti ensolo eno ku lunyiriri olw'14 n'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo, ng'egamba abatuula ku nsi okolera ensolo ekifaananyi, okolera
ekifaananyi ensolo eri ey'olubereberye nja kusoma ennyiriri ezo olw'14 ensolo ey'okubiri erina engeri gyekwataganamu n'ensolo ey'olubereberye ate zombi zirina akakwate n'ogusota manya oba mungobera abaagalwa neeweebwa ekifaananyi neeweebwa okussa ekifaananyi eky'ensolo okussa omukka ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era neewaliriza bonna abato n'abakulu abagagga n'abaavu n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku kyenyi kyabwe era omuntu yenna alema okuyinza okugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Njagadde okubanaga mu bufunze kubanga tetulina kiseera kimala nti wano wali obwegafu omulabe sinaali bwakozesezza okugatta forces zonna, forces ez'obufuzi, forces ez'ebyeddiini n'ez'obusamize. Ogusota setaani gukiikirira busamize oba obukaafiri. Ensolo y'olubereberye ekiikirira busomi. Ensolo ey'okubiri egattamu n'obufuzi. Temwerabira nti ensi zaffe ze tuyita kaakano ensi ezaakula zirina systems ezimaze okulumba ne zirumba eddiini ne zirumba cultures zonna ate ne zigattamu n'obukaafiri. Era ziwolereza era n'okuyisa amateeka agaweddembe abantu okweyisa nga bwe baagala oba mu ddiini oba mu bufuzi oba mu buwangwa oba mu busiru oba mu bugezi abantu babeere nga baddembe nga beeyisa nga bwe baagala ye ne basigala nga te bannaddiini kineewuunya. Modern spiritism awo weetuuse omulabe setaani ng'asobola okufuga n'afugira mu byobufuzi n'afugira mu bukafiiri n'afugira ne mu bukristaayi kanalyoka gattagatta buli fasi yonna gyali akozesezzaako gyalinamu omukono n'agigatta wamu okuzikiririza ddala ekkubo ly'abaana ba Katonda olwodde obukristaayi bw'amazima bulyoke bube nga tebukyalina kifo kyonna. Njagala okunyweza ensonga ey'okusinza olunyiriri lwokuna mu sura 13 ne basinza ogusota. Nduddamu ne basinza ogusota. Bw'ovaawo ate n'okkirira wansi n'otuuka ku lunyiriri ngala kulaba olunyiriri olulala era olwogera ku kusinza ako ne basinza okusota nga mukyakakutte setaani yeyongera mu lunyiriri lwe lumu olwo olwokuna ne basinza ensolo. Olunyiriri lumu lulimu okusinza kwa mirundi ebiri oba obuyinza mirundi ebiri businzibwa. Ne basinza ogusota ate akatundu awaka wakati ne kagamba ne basinza ensolo. Bw'ovaawo n'oluba ku lunyiriri olw'omunaana agamba nti era bonna abatula ku nsi baligisinza buli ataawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa. Ayogera okusinza emirundi 3 mirambirira. Bw'agenda ku nyiri 15 neeweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo kussa omukka ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. Kati wano waliwo forces 3 ne basinza ogusota olunyiriri olwokuna ekitundu ekisooka ne basinza ensolo olunyiriri olwokuna ekitundu ekyokubiri ate ne bawalirizibwa okusinza ekifaananyi. Forces zino zonsatule gye tuyita trinity ey'obulimba kubanga mujjukire
nga tulina Katonda kitaffe ne Katonda omwana ne Katonda omwoyo omutukuvu mu busatu. Obusatu obwo bwe bukola obuyinza obwo bwa Katonda omu. Setaani bw'alaba ekkanisa yasigalawo ng'enyweredde ku Katonda mu busatu, kitaffe, omwana n'omwoyo omutukuvu, kati naye n'alyoka ateekawo obuyinza bwa ngeri ssatu. Ensolo ey'obubereberye papase, ensolo ey'okubiri Protestantism, naye nga yeesigamizibwa nnyo ku American Protestantism, n'obukafiiri buli obwatandikira ddala mu lusuku Adeni obugamba nti okufa temulifa, obuleeta emizimu, bamalayika ba Setaani nga beefudde emyoyo bafuuse emizimu, awo ne bayimirirawo ku ntebe ey'omwoyo omutukuvu. Ensolo eno ey'okubiri erina ekifaananyi kya mwana gwa ndiga. Ensolo y'obubereberye ereeta bisolo biri byennyini, eddubu, mpologoma, biki bukafiiri. Ogusota buleeta biri ebyasooka. Bwe bigattibwa wamu, ebyo nno bannange bye bikulembeddemu okusaba, bye bikulemberamu okutendereza, abantu babeeramu mu kusaba n'okusiiba, z'embaga ez'eddiini ezibeerawo, bye biweebwayo ne missions ezeetolodde ensi yonna, ze fellowships ezibeerawo, kwe kubuulira okungi kw'osanga buli wantu wonna mu masaŋŋanzira, mu makuŋŋaaniro, mu gafaaganedde, ku ntambi zonna za radio, za TV ne ku mikutu egya intaneti. Naye ng'ebintu bino byonna bigattiddwa wamu nga biteekereza wansi ekigambo kya Katonda, naye nga bikulembezaamu obuyinza buli bwe njogeddeko obw'emirundi esatu. Obuyinza buno omulabe Setaani bw'agattagatta mu lunyiriri kambatwale mu maaso mu ssula 16 abugattagatta olunyiriri essula 16 olunyiriri 13 agamba n'endaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere, kubanga gy'emizimu egy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'okunaku olukulu olwa Katonda omuyiza bintu byonna. Wetegereze nti wano forces za mirundi esatu n'endaba nga giva mu kamwa k'ogusota. Kati sooka oteeke wano ekifaananyi ekisooka nga kyagusota. Ne mu kamwa k'ensolo teeka waataawo ekifaananyi eky'ensolo. Ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba ono muntu. Kaakati omuntu n'ensolo n'ogusota bigattiddwa wamu, naye mu mimwa gyabyo gyonsatule buvuddemu ekintu kimu akiyise kikere. Omusota gusobola okuwandula ekikere, mu nsolo musobola okuvaamu ekikere, omuntu ayinza okufuluma ekikere. Singa tubadde wamu nandibadde mpulira ebyokuddamu byammwe, naye era mumpulira asobola okuddamu, ayinza okuddamu. Omuntu ayinza mu kamwa ke okuvaamu ekikere. Edda omusota gusobola okufuluma ekikere. Ensolo katugambe empologoma oba ddubu esobola okufuluma ekikere. Ekibuuzo, lwaki bikere? Lwaki evuddemu ekikere? Ne reptile lwaki evuddemu ekikere? N'omuntu naye lwaki avuddemu ekikere? Buno bwe busatu obugeegenyi obwa Katonda, kubanga Katonda agamba nti ffe tuli omu. Kitaffe, omwana n'omwoyo omutukuvu bali omu. Tetulina njawulo. Oba yasinga ekisa oba Yesu yewe ekisa ennyo, naye ate Katonda yayagala okwagala bwe yayagala ensi bw'ati ate n'awaayo omwana we yazaalibwa omuyeka. Ate Yesu agamba nti kiŋŋwanidde okugenda, bwe sigenda ate omwoyo tajja kujja, kubanga ate oyo bw'alijja anaabategeezanga byonna ebyange
era alibabuli ebigenda okujja oyo anaagulumizanga nze olaba omwoyo omutukuvu ow'amazima agulumiza Kristo Yesu Kristo agamba nze ne kitange tuli bumu ate Katonda agamba bwe nayagala ensi ate ate n'awaayo omwana we bano bonna y'omu kati Setaani agezaako okugeegenya Trinity eno ey'obwakatonda naye afulumye mu nsolo afulumye mu gusota afulumye ne mu nnabbi w'obulimba afulumye mu Trinity efaanaganako eya Katonda nga yo yabikere obusatu buno obufaanaganye nga buvudde mu forces ezitafaanagana bwamutawaana nnyo mu modern spiritism gye tulimu kaakano awo wentuusa wenjagala okutandikira ate ku Friday lwaki bikere njagala munoonyereze lwaki bikere lwaki mu musota muvaamu kikere lwaki mu nsolo muvuddemu kikere lwaki mu nnabbi w'obulimba muvuddemu kikere nate bwe bivuddemu byekase birumbe bikola olutalo Kalumagedoni era ennyiriri z'ensoma zino wansi agamba nti olutalo luno bwe luyitibwa Kalumagedoni olusemberayo ddala kubanga luba lukyagenda mu maaso Yesu Kristo n'akomyawo obwakabaka bwe naye lwaki bikere nja kwandukula ekibuuzo ekyo nga mmaliriza abaagalwa Mukama Katonda yatubikulira twetaaga nnyo okuyiga ekigambo kya Katonda naddala mu kitabo kino ekyakubikulirwa kubanga mulimu ebigambo bingi ng'ate bibikule mwana wange bw'akiyita kubikulirwa tagamba nti kubikulirwako bw'agamba kubikulirwa aba agamba nti kibikuliddwa abaana ba Katonda naye mu bifaananyi ebitategerekeka mangu balyoke basobole okuyitawo nga bano ababayigganya ogusota gusugwalidde abaasigalawo nga tegusobola kubisoma kubitegeera mangu forces ze nga tezisobola kubitegeera mangu naye fe tubitegeere engeri zonna ez'ebyomwoyo engeri zonna ez'emizimuzimu engeri zonna ez'ebyamagero engeri zonna ebikuunokuuno amaanyi gundi alina amaanyi engeri zonna ez'okufunirawo osabe essaala emu Katonda akuwe byonna kwegamba bakugambibwa owe musajja gundi sembusi wanaakusabira olwo bibiina bijja kuvaawo engeri zonna ez'okugenda ku mikutu egy'ebyama engeri zonna ez'okuwuliriza engeri zonna ez'okukoowoola abafu batuwolereze engeri zonna ezirabika nga za mpeta abantu bagula eri bakola batya gundi alina amaanyi gundi afunye ennyimba ze zayiseemu yageze egiri n'ebirala engeri ezo zonna ziri mu buyinza obwa modern spiritism kya Mukama nakire tubitegeere bulungi naye bwe tunaatambulira mu kisa kye ne mu mazima ge temweraliikirira bino bannange tibaleeta sibyogenda kubatiisatiisa spiritism tegenda kuwamba muntu yenna ng'asinza Yesu Kristo apaana spiritism tejja kutwala muntu yenna ng'afaayo okutambulira mu kkubo ery'amazima nedda spiritism tejja kutwala muntu yenna ng'afaayo okwegatta n'abooluganda mu kusinza okw'amazima nedda spiritism tejja kuyingira mu kkanisa ya Katonda esikulemu abantu okujjako ku bwabwe nga tebafuddeeyo n'olwekyo ku Friday njala kuddamu ebibuuzo bino lwaki bikere kibuuzo ekyokubiri lwaki ensolo eno eyogeddwako nti ejja nakussa omuliro wansi mu maaso g'abantu kibuuzo ekyokusatu akabonero akateekebwa ku birenge ne ku mikono egya ddyo koge kafaanana akati kibuuzo ekyokuna ebikere bino bwe bivaayo omugga fulaati ne gukalira omugga fulaati kitegeeza ki kibuuzo ekyokutaano olutalo Kalumagedoni lwa bomu lwa midinga lwa bizungiriji lwa masasi lutalo lwa kika ki olwo kya Mukama atuwe omukyala mwebale okuwuliriza ekigambo kye era katwebaze oli mulungi Mukama kubanga byotubikulira birungi bitegerekeka n'okadde ng'olina Setaani atulwanyisa tuleme okubitegeera
naye kulw'abaana bo bonna abalindirira okusuubiza kwo n'ebyo byonna by'otegekedde era omubikuzi omulungi gye bali okusobola okudduka obulimba bwonna bw'omulabe sitaani bw'ati siteesa okusaanyisaawo ekkanisa yo. Naye tumanyi nti wawangula, beera omuwanguzi ne mu bulamu bwaffe wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Amiina.